Ku Lwokusatu Ssabbiiti ewedde abantu asoba 20 be bafiira mu nnyanja Nalubaale oluvannyuma lw'ekidyeri kwe baali okubbira amazzi nga kino kyali kitisse ebintu okuli amanda, emmere, ebyennyanja kw'ossa n'ebirala nga kino kyali kiva Kalangala nga kidda ku mwalo gw'e Kasenyi. Okuva olwo abasirikale ba poliisi babadde bakola butaweera okunoonya emirambo gy'abantu abaafa ng'olunaku olw'eggulo banyuludde emirambo 10 nga neera emirambo 3 gye gizuuliddwa wabula wadde nga guli gutyo ab'enganda z'abagenzi bagamba nti poliisi tekoze kimala. Ekyondooza si kituufu kubanga ffe tuli eri ensazi ne ttiimu zaffe eziri kunoonya emirambo gino yonna gye tufuna naye tukwatagaliza wamu n'abantu aba bulijjo abatuyambako tusobola okuleeta emirambo gino. Emirambo eginyuluddwa kuliko gwa Nicholas Mukutuwa, Moses Simbwa Kayongo ng'ono baali bamukazi Akeerya Tone wamu n'ogwa Talemwa Ronald eyali omugoba w'ekidyeri mwe baafiira ng'ab'enganda abakukulumidde abaddukanya eddwaliro ly'e Mulago olw'okubasaba emitwalo 40 basobole okufuna emirambo gy'abantu baabwe. Natwageze mukino omwami bamwita Karimu yafudde nnyanja tatwageze mukino lunaku lwajjo bamugumye bagamba bagala emitwalo 40 musajja wattu talina ssente naffe abaffe we bali tenafiirwa abantu babiri omuntu amukumye ali Mulago naye bamugumye bagala ssente tulina ssente saawa zino tukumye omulala singa tuba tumukumye tusaba amafuta bagatumye gavumenti poliisi raga tulina ssente. Ssentebe w'omwalo guno Luboyera Franka awanjagidde abazira kisa okuva bwe babakwasizeeko. N'ebizibu ebimu ebitali byetaaga ebyokwebuka twetaaga n'amafuta agongera okuba ku bantu ba bulijjo. Gavumenti naye tuwadde naye twetaaga n'amafuta amalala ku bantu ba bulijjo batuyambe kubanga n'amaato ga gavumenti banoonya ne bakola abantu bakulamu so ne bayambibwako abantu ba bulijjo. Yombako omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala Nakimuli Helen asabye gavumenti okufaayo ennyo ku bantu abawangalira mu bizinga kubanga nabo bawa emisolo era bannayuganda ng'abalala. Ekirala gavumenti mujjukire nti abantu b'omu bizinga nabo bantu abawa omusolo. Tosobola kubeerawo gwe emyaka 27 okuva we mwatwala Babas emmeeri eyatambulanga mu bizinga by'ekyamusolo na buli kati otugamba ogenda kuleeta ennene kirawo tukyalinze ennene tekiraba ndoze egenda kugyeriko n'ebyo tugirinze emyaka 27. Nombako omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso Honorable Betty Ethel Nalwima okukosa n'abalala abatuuseeko ku mwalo guno okulaba embeera abantu abaviibwako abantu baabwe gye balimu ng'ayogeddeko n'abali ku ddimu ery'okunoonya emirambo. Omubaka Nalwima bagumizza n'abasaba okuba bakakamu ng'abagulidde emmere n'abeesawo nga balinda emirambo gy'abantu baabwe ginyolulwe. Abakyali abalamu olw'ekisoboka kyonna twabenga mubatambulira ku mazzi tutambule nga tunalagirako twasekanye ne poliisi ya sayidi eno ne bannabatwala omwalo guno batulaze bakuba sayidi eno ebiseera ebisinga bakuwandiika ku bikabula. Y'omuduumizi wa poliisi y'oku mazzi SSP Ubaodo Bamunoba akasizanga banyuludde emirambo 13 era nga bakyagenda mu maaso n'okunoonya emirala ng'ategeezezza nti ekidyeri kino kyaliko abantu abasoba 30 nga 9 ku bo be basimattuka. Leero tujjayo basatu era beekakatuka tusuubira nti emirambo gikyaliyo kubanga eryato lyalimu abantu basuka mwasa abantu 9 ne basukako wasigalawo tusabire abiri n'omuntu bali twakufuna mirambo 13 so tukyasuubira nga 7 8. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.